Yes, Fadi TV esawa eno muri mutya mujibe je mutusizaako engalo esawa eno ngenda kusaba subscribing address kaninga oje kumideko bagita Fadi TV Samaro TV mbatusako videos zikwatagana ku byobugagga bya celebrity abenjawulo nkodo kunonyeza ku byo nimbatusako bagita Samaro TV osokutandika okugifollowinga osokutandika okugifollowinga lero ndakuba nkola okunonyeza ku byobugagga bya Rema namakula ndakuba mbiteekayo ku Samaro TV bagita Samaro TV ginonye ko ne Bambi kubanga ogifollowinga byabugagga bya celebrity abenjawulo mbayo nabyo wali nkola okunonyeza ku zi website esinga ezisigika mu kubanga ziba ndikoma okubanga ziba n'ebibugagga bya celebrity abasinga mu subscribing ate mumpere video ka like comment section we yabakabotera mu comment section atusigalinga oje kumedeko ex wa Dr. Hamza awelizo obaka obujuza kama obukulisa obujuza za Dr. Hamza ne Rema okubanga omwana waabwe awezizo mwaka mulamba Exono yavayo kono mwaka guno gwenyini oguno mwaka gwenyini ndoza mwezi nga ogwa September I think ndoza yabade September yavayo ngagamba Rema bichi amuzo mukazi gwe yafuna taina mpisa olensonga nti Rema bagamba tia attentia kama she didn't attend at the burial of Eddie Kenzo younger brother tia attending kuchi kukuzika kwani kwa mugano wa Eddie Kenzo amanyikidwa nga Mande yafa gubazika jipuvudeke mabeka naye yavayo manyi abantu bangi bamulumba nga bagamba nti lwaki yeeyisa lwaki agala okujja obino byali mu byamuyitako dda akasake kagwako dda akaseresaazi nakaliko ka Rema basinga ne bagamba nti Rema wadde okukola kyayagala kuba ne weyaligenzeyo ne waataligenze omufu bamuzika yagendayo mu ttaka abasinga bwe bagamba essaawa enavuddeyo nga agalaga nti mune ayagaliza amazalibwa amalungi eri omwana wa Hamza ne Rema namakula amanyikidwa nga Ayla Sebunya manye erinnya lya kizungu nnyo Ayla Sebunya mune avuddeyo namwagaliza amazalibwa amalungi ex wa Dr. Hamza exone simanyi lwaki ennaku zino ayagala nnyo okuyingira mu nsonga z'ababiri bano lwaki nese kibi kyakoze okubanga amwagaliza amazalibwa amalungi era gamu ku mawulire agatambatambula ku mukutu gwa Facebook ngalaga nti Bambi avudde n'amwagaliza amazalibwa amalungi Eddie Kenzo abasinga go balinze ba social media heroes abasinga byobuza Eddie Kenzo ngata nabakuva nenga Eddie Kenzo je katundi tulabe tumanyi najja kumala aveyo nenga ono ye avuddeyo nayagaliza amazalibwa amalungi omwana wa Dr. Hamza ne Rema namakula X1 wa Dr. Hamza wabula bangi ate tebakibasanyusiza batimu Rema wali ku mukutu gwa Facebook tekibasanyusiza bagambe X lwaki yeeyisa lwaki agala okwessaawo ng'obujonjo abasinga bagambe X lwaki yeessaawo nnyo ng'obujonjo abasinga tebakisanyukire nenga tikyakoze sikibi naye abasinga bagamba nti Exxon akayagala kuyingira bufumbo bw'abanne ku busaanyawo abasinga bagamba nti ayanza n'okuba yasidika yakwata akatambi kebalikodinga nekagenda ku social media platforms aka Dr. Hamza ng'alina omuwala omu oba omukyalo omu omusheshe omunyarwanda ne bagamba nti mujja waani owa Rema nti mukazi waani owa Hamza owokubiri abasinga bagamba nti Exxon ayinza okuba ebenebena abinamu omukono nga awulira omusajja alabika bulungi n'okusingako wali bwe omanyi Hamza ng'akyali n'omukyalo ono yali mutono yatanyirira nnyo naye kati Hamza anyirira yakuze ekirevu kinyirira okufaako obufi musajja alabika bulungi abasinga bagamba ndoza X ayagala kudda waani wa Hamza ayagala kudda wa Hamza ensonga nti alaba anyirira si ebiri ebyedda nga bakyali bonna mbeera yakweyiya bikitwala tugende nga byali mu ntandikwa abasinga bagamba nti Exxon alabika ayingira muno nga anoonya ngeri gy'ayinza kuddamu kuyingira akyankanya obufumbo bw'abantu Hamza kakane nga amuddidde kiraga nti Hamza essaawa zino amwegomba naye nga Bambi alaga nti ye naye abadde ayagaliza mwana waabwe amazaalibwa amalungi libadde lunaku lwaliru kawezezza omwaka mulamba akaana akato ka Ayla Sebunya mu subscribing bagita Fadi TV likinga mwena